bwe nali ntendekebwa ku radio Simba omulangira Ndawuse ne Kidomoole bangamba bwe bati si buli kimu kyolaba nti okyogera mulimu ne kye bakuba mu mawulire nga ga monitor ng'ojja kusomera abantu story ya monitor ekkubi oba eggobye ku mpewo ofe nga abaana bo babonaabona oba obuzibwewo si buli kye tulaba nti tukyogera. Abaana ba TikTok mulowooza buli kimu kye mwagala munaakituusaako emimwa mujja kwereetera ebizibu ekyokulabirako Madubala ali mu kkomera, Lucky Choice ali mu kkomera, baamuwanga views, baamuwanga like, baamuwaana nga bw'avumye Kimu 7 naye olwaleero bali mu makomera bavunda n'abeewaabwe tebagendayo balabako. Mwegendereze bye mwogera, mubeere trained. Muyinza okuba tafuna training tewali budde bwa kuba training, mubeere bagezi nnyo okumanya ani gwe mwogerako. Ebyobufuzi bwe muba mubiyingira mutegeerewe mufunira. Oyogera ku ggwanga lya Rwanda bakuwadde ssente olikube nti ne protection bagikuwadde. Oyogera ku President Museveni n'omuvuma n'abaana be ne muhoozi oli protected oba omala gwogera. Ojja kwogera ebintu bikuleetera ebizibu. Abantu ba social media tebayamba. Baganda bange mwenna abali mulimo gw'okumanyika, you should get time to sit and learn the audience or the public. Public eri jebacha heterogeneous be bantu botamanyi botalaba obeera ne mukwano go social media nga toli mulaba ke emirembe gyonna nenga gyali era nga omutwala nga muganda wo nenga mwogerera wano nofa nafa nga temwerabye abakuvuma n'abakuwaana toli balaba toli bamanya era bw'ofuna obuzibu tomanyi kwaba ali kuyamba oba atali kuyamba. Oyinza okuloza tebagenda kuyamba ne bakuyamba, oyinza okuloza nti banaakuyamba ne batakuyamba. Audience ekyokubiri tefa ku kyoli leero efa ku kyoli enkya. Bajja gamba Dr. Tikale yalina omukisa ogutuuka ewa General Salimu Sale naye baba akolangayo kisente ze bajja bazizzanga mbakazi naye ate olwaliro banvuma okgenda ewa General Sale kitegeeza General Sale wa mugaso naye olw'okuba baagala mbeere mwavu nga bo kyovola abanvuma okgenda ewa Museveni oba ewa Hamu kubanga abantu baagala muntu mwavu munnaabwe. Era tojja kunyumiza abantu mbuze nalina TikTok ekyasinza amaanyi ng'obwavu bukuluma. Ekirala TikTok ekuzimbira obulamu bw'otaliimu ekyokulabirako. Omuntu ayinza okulowooza nti maama Nakanja kwalina tuwaleege gy'avuga oba benzi bambi kumbe kakazi kattukaana kato kayiiya bulamu. Kati bw'anaakusanga ku booda ng'otambula ng'akuba ekifaananyi ng'akiteekayo ng'akuvuma. Omuntu ayinza okulowooza nti Land Road owatuli bulala family oba ono omwana Asha Shoots nti Asha Shoots views zaalina zitaalinga bulungi n'emirimu gy'akola kumbe si we kiri. Ojja kusanga Asha Shoots muvubuka muto ng'asula muzigo wa mitwalo 2 ng'ayiiya bulamu n'ekikomanda akyakirya. Kati bakusange ng'oli mu kutambuza ebigere bakusekerere. Oteekeddwa okukola kyo decision yonna gy'okola erina okuba ng'ereeta ssente mu nsawo zo. Abantu bajeregaragadi bavuma bebe kulu banvuma naye tuyina waakawogo mu nsawo. Abantu singa Kenza ayavuwala leero ojja kubalaba. Ne Big Eye yadda ku saidi yaabwe tebamwagala kubanga yakola ekivulu batajja. Audience is a very big topic. Abantu abatulaba oba abatuwuliriza naddala aba TikTok okuli abaavu n'abantu ba wansi oteekeddwa beegendereza. Ofundako aba YouTube omuntu asasula ssente ze eza data agende ku YouTube alabe video ya sawa namba oyo omuntu aba alinamu kyovola nti views za YouTube ntono neza Facebook ntonoko kati TikTok kyekiddukiro ky'aboonoonyi. Gwe okubola ba likes ziwera video bashe yalinga tolowooza mu mutima gwo nti abantu bakwagala. Tomanya akwagala tomanya atakwagala bamu bakulaba bulabi era tolowooza nti bonaafuna ekizibu n'abeesigamako nedda. Ebyo mbirabye. Audience njimanyi abantu beegomba Museveni gw'obeera naye beegomba Salimu Sale gw'embeera naye ne Hamu beegomba n'okukola ku bukedde gye nkolera naye ate banvuma. Ate bamala okunvuma nga bajja mu inbox nga bagamba Dr. Titwaleke wa Hamu n'ogaba nange. Eyo ye audience. Ekirala nabadde njagala kubagamba ki? Mwewale okuteeka omukwano gwammwe oba love life yammwe ku social media. Nabadde ndaba abaana okuli ba Kulidi ng'ali ku social media manya bano bagundi ababandana simanya Aisha wa bandana simanya biki. Bw'oba oyagadde omuntu obanga mwerire mu kisenge oba mwawukanye tewali ajja kubimanya. Waliwo akalango ka paadi oba paadi baziyita oba security simanya biki bagamba no one needs to know. Nze seta akumanya mukazi nti ali mu nsonga, seta akumanya simanya love life yo,
abantu they don't care. Mufuna abantu muzanye nabo content lete mulaga abantu nti mwagalana kijja baleetera ebizibu bingi kubanga mujja kukaaba mujja kuvumibwa mujja kusekererwa n'ekirala abawala abamu oba abalenzi abamu baagala bakole nammwe content mubaagale bafunireko abasajja ababasinga. Abaana ba TikTok n'abakazi ba TikTok bemukola nabo nabalabye oyo omwana gwe bayita Raji mukwano gwa Nkabejja nga yakola obwana buli awo bwabulya mbwalya mbu alya kano bwalya kali bwadda bukano bwadda kano kati bwatandise obyogera. Omuntu agenda okuvuma amabina oba agenda okuwa muloba agakuliise tomukwana. TikTok si kifo kyakwanirako. Bw'oba okwaniddeko tolaga ani gw'okwanye. Ekyo kijja bayamba nti onaafuna obuzibu biggweeraawo. What is in Vegas remains in Vegas. Agati nja kwongera okubasomesa ku audience, nja kwongera okubasomesa ku mateeka agafuga social media. Ebyobufuzi mu bigende empola. Bw'oba tolina protection teweesiga Kyagulanyi alina abasirikale n'omukazi ali ewuwe Munyarwanda. Government erimu era Abanyarwanda betwagala okugoba naye aba musirikale protection weeri. Kati gwe zinkulubuso olw'okuba olina ka following otandise okuvuma. Ba TikTok abali ebweru mmanye ekyabatwala. Nalaba oli TikTok avuma General Nalweyiso ne Musaasira mukazi wattu. Matama Buku munaku mwavu bamuta Nakasi ali muvuma General Nalweyiso. Agenda kukoma wadde ewaabwe. Government esookuwa obutwana oleko obwana bwo. Ate government tewaliyo omuntu gwe bakya government. Bwe bagala government yekusse kiba kiwedde. Tebajja gamba nti RDC oba Museveni oba Janet oba Muhoozi oba ani bajja government yekoze etya yemusse osiraane. So buli omwami n'okumanya waakoma nga nfundikira kubanga ino topic nnene. Manya wookoma. Tomalagalaga bantu. Yingira ebyobufuzi ng'omanyi nti waliyo emiggo. Musomeeko muddeyo musome. Mukole ebintu ebireeta ssente. Musabe oba muloge kuba n'abalogo ku TikTok kwebali. Bw'oba okyuzinga omuwala okwana ku TikTok, kyuzinga ataakuvuma mabina oba ataakuswaze ng'omufunyisiza olubuto. Status Benz Mercedes.